Derick wa radio yazala omwana namwigana video njina masawo ngena banji kutusako ate bye ebyamu na mukwano byeyongeredde ddala okubeerera ddala ebibi ate ye full figure anti atabukidde Godfather okuvuma Solomon Kampala bingi n'ebisingakawo byonna ngena bambi kutusako King Saha bonna balina masawo ngena bambi kutusako Bobby Wine akutte wansi ne waggulu byonna n'amalala mangi ngenda banga kutusako naye nga sinabakongera mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobola okubanga yeeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi subscribing ku Wanda Boy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana okusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell tuberenga bugire tekayo mukwano gwasooka odzifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa bintu byonna ne bitambula bulungi era nga gwe naagala okulangira business yo oba akalangu konna beera nga otukonako ku namba y'essimu wansawo mu kasonda ogenda kubanga oyambibwa nga sikuresizzaawo anti agayitingana mu nkubo galaga mbu eriyo omuwala eyavaayo okwemulugunya mbu Derick wa radio yamufunisa olubuto ate nakola ki n'abyegaana n'agaana okubanga atwala responsibility era mbumbu yensonga lwaki ye ne Muna bafunamu ate obutakanya okubanga ebintu tebitambula bulungi okukakananga Muna ate agenze mu bali b'ebisiyaga mukwano byonna n'ebisingakaawo nze nja kuba mbikuleetera ekituufu n'ekikyamu nja kuba nkikwana naye kanzike nkutuuseko eno video ku bya Derick ate mali nkomewo enkongereyo n'amawulire naye njagala kulageko ku inbox omuntu yazem inbox yange ngagamba ati era nga naye ali ku nsonga ye mnangamba nagenda mbu yagendako ewa Derick nzalamu naye yeah naye mbu Derick simanya n'atamu attention mbu ebintu bye ne batabimu attention ate ye full figure avuddeyo n'atabukira abagamba omwana mbu tajja kusobola mukwana bagambye ebintu by'obufuzi mu bijeemu abaana bana bakyali baana bato Bobby Wine bw'aba alina kye yali akusinzeeko era abeera akusinze bannange deero atabuse ye yabagambye ajja kwogera ekituufu ajja kiyita kituufu n'ekikyamu kibeere kikyamu ba mumukyawa nga mumukyawa naye ensonga y'abaana ate mubeere nga mukola ki nga mugiba kola nsonga abantu bangi bavaayo ate ne bagezaako okubanga bagezaako okusa Solomon bakipotiki batandika bwe bato lwaki ovaayo okuvuma omwana wa Bobby Wine lwaki ovaayo omulengeza n'ogamba talisobola tasobola family tesobola yaluzinga bannange mulekerawo okumalamu abantu amaanyi tewali muntu yaluzinga ne Bobby Wine ennyini teyaluzinga yatandika nga abalabe batandika kwabanga ekintu kyayana kutandika kasawekiriza muno ovaayo n'ogamba n'okuvaayo bubibobwani kyakwana n'agamba tinvuddeyo standinze ku bwaki eyobeere naye wiini mumuweko wiini eyo eyaawo owulira yakolako ekyo kubanga gwe naawe kyakulema ate simuweyo wiini eyaki eyaawo ey'okuvaayo n'agamba bannange I stand ku kintu bwekiti era n'azoganyako kyazoganyiza twasobola kikola the family of the kitaawo please respect eyo wiini gimuwe sirikako kati Solomon baba yavuddeyo n'agenda naye simamisi naye abamuvuma mbu yalemu ejyabalema mbowa gyali Dubai saabimanyako ebyo walemu ejyabalema simanya ogenza mujja bano era kisembo simanya abadde wakutana ne mabega please muleke kumala mu baana b'abantu maanyi nga n'ababo tebasaana kalakata ennyanja oyina abaana ababo tebasaana kutundula nvunza ziba oli ku Solomon ovuma bw'asiba enviiri n'avumwa bana bantu bameka balina enviiri nze entegera yange nze nabagamba nze nsigala ku mazima ebeera nemba simwagala nemba mwagala naye ekyo ekisookera ddala Solomon mwana ndi muzadde Solomon mulabira mu kiti kya mwana era sinzaga nti simwagala ate kino neva Solomon mwana nange ndi muzadde nina abaana mulabira mu kiti ky'abaana bange so please omwana bebekulu asamba omupiira muvudde mugeraganya n'owa bebekulu mukoze mutya mukoze biki bw'olabanga omwana alafa asamba omupiira that is great tumuwagire tumupushinge ompostingeko nga munnauganda mpostingeko akagambo akalungi akasobola omuzzaamu amaanyi lwaki buli kasa tubeera ku negativity lwaki twanafuya nga ffeffe nnyini abantu lwaki twemalamu amaanyi nga ffe so bino byokola omwana ajja kutuuka n'ajje mu kintu ne bamukola ebyaluzinge yes exactly so kinnumye ne bwe babigamba boys at least sometimes mufune nga emukoma mwewumuzengako si buli kintu nti okikomentingako si buli kintu kyolabe nti okirabye si buli kintu nti okyogerako nze wano ndaba muvuma nnyo Kenzo wali n'omuyimbi yavaayo n'agamba mbuno Kenzo tagabaki connection abo abaana abawanguddeyo gundi
Booze bagitane booze biki? Golden booze oba? America got talent. Empaka za amanyi nnyo mbadde nzabula bikuba. Nnyo. Era newunza abana ba mukama yabadde blessing ne bagera ekyasinza kunewunza seba nko mwana awangula nga tannaba kumala. Baade batandika butandisi omutanyi nakubeeyo golden booze. Naginyiga. Nga bakatandika butandisi sikirabangako ku bantu b'endabya balina talent sezamanyi ensi n'ensi. Ezo zonna connection za Kenzo. Ekyokubiri bali abana be mwali mumanya bageto kids omwali bana Alex yafa. Bonna abeera mu America, Canada, Ireland, bonna bali bulungi balina emirimu. Yabawa abantu abatuufu abayimbi ab'amaanyi bafuna emirimu. Abaana basajja kulaba abawasa n'okuwasa. So appreciating ekako kusinga ng'okumuvuma. Ako konna maanyi ga Kenzo. N'anaddamu ddi amaanyi nga bukyakola mu muvuma. N'ayimba olimba laffe mbwata ayimba bubi. Kakati ogeza otya omufuku muntu akyali omulamu. You know? Omanyota Kenzo wali fente bale basinzeewa okufira ebbongo ye bwe yakoma. Kati bano abaana bonna n'okuwangula twebaza Katonda Uganda okubanga bagiwanise we batyo. Naye kyonna kye connection ya Kenzo big talent. Tubeere nga tweyagaliza. Nze nkiraba nnyo abasajja abazungu kye batusinga kweyagaliza n'abakiga abanyankole kye batusingako kyekyo. Bw'olaba abantu abavuma abaana bano tekuliko munyankole bamukiga. Bw'olaba n'abantu abavuma omwana wa Kyagulanyi tekubaddeeko nti mulugwalo oba mululu. Baganda. Kyokka omwana Muganda. Ffe bannange twali aki. Nze tuli abantu abavuma Miss Kigundu. Yes, Miss Kigundu yabasukkako naye akiraba nti kyali. Nze Bobby yaŋŋamba. Owulira? Nze mba nyumyamu ne Bobby Selecta lumu. Edda. Nga emboozi yali mpanvu nga mubuuza ku distance obeera otya eno biki. Nangamba gwe genda gy'oyagala. Gwe ekikulu kya byonna noonya ssente kuba omugagga tagwa. Yaŋŋamba gwe noonya ssente omugagga tagwa kubanga byaba nabyo abameruka bye banoonya. Nakwata point y'omusajja oyo ng'ekyokwegendereza. Kuba muganda wange kirizagaana newoba n'amaanyi ki abaana bajja. Naye we bakusanga nga toyina we bakusanga ng'oli bulungiko oli yaddeko tonooma nnyo oba tukulira bukubizi saluti noga mu muvinge.